My name is the one, the king himself, always in the king seat. Ngabuli jombera matusaka mulega stable mwana wane wali unaku wakuna throwback Thursday. Ekisati kyondoza muche ironkubye kya Lawrence byatero kubaterero nakubiye naku ne Lawrence badage mukama yakompa nga kibonerezo naye nga twagala babuuza kasubire mwasuse bulungi mwasibye bulungi amawuli emanya agagenda mu ggwanga lya Uganda era nga nafono ku Celeb Jazz Extra kwa batusako amawuli onaku lwaliro wagenda kubaawo omusango gwa nabbi omukazi gudamu okutojera wali ku Buganda Odi Baitata Lawrence Buganda Road Court sicho magistrate awo we gugenda okubeera nkola kinga gutojera era nga just okuyita muko chap nabyo omukazi omusango guno aguyingiramu ati aguyingiramu oluvannyuma lw'okwagala okutolosa muganzi we oba omwagalwa amanyiddwa nga Pastor Sirajo omujja mu ggwanga lya Uganda ate amutwale mu ggwanga lya Tanzania ne bamukwatira side ze mutukula seba mano mukwata. That's when everything started. Okola muno ne bamutwala mu komera ekigo kati najja ne last week last week but one ne bamwa bail. Last week nibamwa bail ye Pastor Mondo Mugisha akyalira ku nsiko nga ye mumanye bigenda masa ate mu Uganda internet bagitadde naye Facebook tebannagita wowe yagala okozesa Facebook kitegeeza obeera oyina okozesa VPN abasinga badde mugamba simanya VPN alinga mukyala wa waka kati OTT ye girlfriend okitegedde ke kano ka side dish nenge ensonga bwese zikwaki bwezigenda maso nti wagati waiseko ku mawuli agagenda maaso mu ggwanga lya Uganda mwana muwala Palaso mwana mulenzi Palaso yakoze akayimba ne mwana muwala amanyiddwa nga DJ Pofia akola tewali ku TV station emu ngero nabadde ebbanga ddene era munnange wenjogera nabo bamaze okuwanga bakola akayimba nenge ensonga bwezito bweziri nenga tugenda maaso guli ekyeddala leeta nayogerako ko muganda wange Lawrence Diana Nabatanzi gakaba gakomba ono kigambibwa muno ali mu lutalo lwako wife lutalo lwa mujjawe yene mujjawe bagudde lutalo lw'amaanyi ennyo mumanye ensonga ezatuka ku Josted ne Mr. Hen owa Galaxy kati ne mwana mulenzi mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ngono akolera ku BBS Telefina naye munnange gakaba gakomba oluvannyuma lw'omukyala we waka omukyala ono mbu mukyala wa Lwasa mujjukire bamukuba akalulu naye muno yalinganga amunoonyeza akalulu yalinganga ani Diana Nabatanzi okitegedde kati muno mbu Lwasa mukyala we n'ategeera ntito Diana Nabatanzi ayagala okukola ki omutwalako omusajja kati munnange ng'akubira Diana Nabatanzi akasimu bwamukubira akasimu ng'olutalo tukola ki lutandikirawo era munnange olutalo lukyagenda mu maaso wenjogera Diana Nabatanzi maze ennaku nga bbiri takola ku TV kubanga eddoboozi lyakoze ki lyafudde so nga zezo ensonga ezigenda mu maaso bwezito ate okuva sayidi zeeri zekola ki zenyongera okutebwa nga ntegeera naye nga bwe nagambyeko nti ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha ono akyalira ku nsiko oluvannyuma lw'okulaba amunne akola ki yadduka mu ggwanga lya Uganda ate ng'akyawerebwa n'emisango gy'obufeere naye ng'etuvudde munange speed ya waggulu nnyo Lawrence tuddeko wa mawuli agenda mu maaso kabako tugende sweti mu kabako oba tusooke tuyisemu abantu mu Facebook nokimanyi muno missinga Brian White simanyi batuliddamu ne tufunayo omusajja afaanana nga Brian White mu ggwanga lya Uganda wano osobola tuliddamu ne tumufuna Lawrence osobola tusobola okuddamu ne tufunayoko omusajja afaanana nga Brian White yali musajja wa maanyi nnyo naye nga kale tumaze okubuuzako Brian White, how are you doing? Hope you're doing very fine. Omusajja amanyiddwa nga Bajjo nono Lawrence kunyumiza ki Bajjo naye yavuddeyo kusenteza abapromota abaine kubakyaliwe bali bamanye bebabulokinga juka full figure weekend yavudde nakola ki n'atabukira mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashibaka kati munnange Bajjo wenjogera naye munnange yavuddeyo n'abeera nga alumba omukulu amanyiddwa nga Honorable Kyeyune Aluna Kasolo era ng'ono munnange kale Bajjo olwemulaba nnyumira naye nga tetugenda gendayo naye nga munnange ensonga endala gyenjagala okuba nga mpisawo omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lago munnange akyalina obulwadde bw'ensigo era ng'ono munnange bukyamuyisiza ddala bubi nnyo era nga yavuddeyo eggulu okuba nga yekubira omulanga eri bannaffe mwenna mujjukire muno omukyala ono yali omu kwabo abakyala abatabulwa ku mikolo abatabulwa ku mbaga ku kwanjulwa mu kufiirwa nga bamuyita twamukazako nalya mukyala mikolo because mu mikolo gya industry gyonna Evelyn Lago yagiringamu naye yavayo n'alwala emabega ntwetera story nnyingi ezikwatagana ku bulamu bwe era twazibayitira munnange nga omukyalo namaze okuba nga asibulwa okuva mu ddwaliro ewa Nakasero ng'ate ali ne mutabani we ne badde waka naye munnange Evelyn Lago ono munnange avuddeyo n'abeera ng'ayongera okubasaba nagaba bamusabye obukadde 2 weddu ate nga munnange tasobola kuba nga agenda balamu tasobola agenda nga amukulembeze nabo bakola omulimu gwabwe n'avaayo n'akubira mwenna baganda be abamulaba n'abamuwagira ne bannayuganda mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna muve musobola okuba nga mumusapootinga era munnange asobola okuba nga akola ki ng'agenda abeere ng'akola ki afuna obujjanjabi njagala obbawa
enamba zino wammanga okuli enamba ya MTN oba oyagala okulanga okolaki omusupportinga kuliko 077 6 42 42 37 0776 42 42 37 oba ya Airtel eri 0753 42 42 37 enemanya erimanya ga Nakabira Evelyn ne Aisha Namatovu respectively oba genda ku bank account eno erimanya ga Evelyn Nakabirwa ngo ne Evelyn oba Evlove okitegede eno ngeri mu Centenary Bank account number eri 3201 825597 omukyalo yamanyiddwa nga Evelyn Nagu genda yabeere nga omusupportinga bunnyo osanga bambi naye olunaabawo nabeera nga ate akolaki awona mukama nabeera nga akolaki nga amususa ono ogambye yeetaaga obukadde 200 to 250 million era nga munnange ensonga bwesokolaki bwe zibeera nga zigenda maaso side zeeyo ew'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu naye nga etuvudde speed ya waggulu nnyo munnange gwandaba nagamba muno Sheno is proudly sponsored by bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa wali ennankula Prime Tower bakubireko ku 0777 0 awo munnange ojja kuba okolaki osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo naye nga mwena abali ku show batumiddeko nnyo Olivia kutumirako nnyo because munango otusupportinga nnyo ate oyagala nnyo okolaki okulaba nti nno okulaba muno otusupportinga ate okulaba muno Celeb Jazz etuuka wetuuse naye munayi Lawrence gamba wangi nkunyumizaako omukyala Bugingo omumanyi Susan Makula ayabba olugambo lutunyumira nga tulukola munange ono yavuddeyo mu mwezi guno gwa Valentine nakolaki nayabya internet ka clip ke yakola mu bbanga we mabegako ku show yabwe manyiddwa nga Junction ngene eri ku Salt TV era ngeno munange era kati ye managing director oli omukulu ye CEO Pastor Bugingo ne Susan Makula ye managing director munange yagambye pastor ono yali amukwana agamba nyumiza nga pastor no munange tamugamba nkuletereyo kalabo ki ndi mu supermarket wano ne kufuniyo kalabo ki mumanyi Susan akalabo ke yasaba yamugamba taata ndetayo kanika ne kabra era wono bindetera ngenda bikwambalira Bugingo nga munange tanoonya kapale muno pale w'omunda bwanoonya obupale bw'omunda ng'oza akalaba aba ayita bwate mu kona za supermarket ng'agwa kapale kaki k'omunda bwaga kapale k'omunda ng'akafuna wabula kano akaleega waggulu tuyita bra kakola ki kamubula bwe kamubula mbuuza ng'akola ki ng'akubira Susan amuga kibebi sweet Susan Makula okimanyi kabula kambuze ko yagamba are you sure baby katugenda kukola kyanga mugamba don't worry Bugingo got you ng'amunange ng'amusindikira obukadde obwa bubiri ng'amusindikira Makula Lawrence mukole sente obavugenda balemesa abakazi obukadde bubiri bugula akaleega kabamu password kabaka Google kabaka Lawrence bako obukadde bubiri obukola mu kiganda kyange ogula mu kamera ye Lawrence obukadde bubiri naye munaye bamugulya mu kaleega era munange yavuddeyo n'agamba naye bannange ebintu bya animal ogwe Lawrence biveeko biraba edduka nekale eyo katuvuddeyo munange just nga tumaliriza njagala okuba nga mbuuzako ku mukulu congratulating omukulu amanyiddwa nga Joshua Chiputegei yawangudde munange emeters mutwalo mulamba era ngono munange bamaze dde okuba nga bakola ki bamufuula tourism ambassador omukolo guno gwabadde wali ku side ya golf course era nga munaye twagala okuba nga tumusanyukirako tumugamba munange congratulations naye nga bito ebiri naye nga ate mawulire amala ge tulina aga social media agayitingana olutalo lwazeemu dda wakati wa Nammere Justin Nammere then nemukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe mujjukire muno bakolako ku station yemu ensonga z'omusajja ensonga za animal ne zireeta obuzibu ensonga z'ebibatu ne zireeta obuzibu ensonga ne zireeta obuzibu ensonga za banana I'm eating your banana you're eating my banana you're eating my man's banana ne zireeta obuzibu kati mpaka kati bakyalina obuzibu byadde byasirikamu naye omwaka 2020 naye olutalo luno nga lukola ki nga lukomawo kati munnange nnono sigenda barwisayo kati tukolemu katono nnyo just waiting nga tumaze okuyita mawulire ga social media aye tubeere nga tugenda maaso ne show yaffe eshow gy'oliko bagiyita Celeb Jazz kyoyinza okukola kikimu kyokka subscribe obeere nga ate okola omulimu ogw'amaanyi ennyo wano ennyini nange KingSmith kati tulemu katono nnyo bwetti tukomewo n'amawulire amala mangi tulina Kabako tulina King Michael tulina Sami tulina ani omulala awo tulina Sipapa ya Sainizi omuyimbi amawulire mangi kati tukolemu katono bwetti tukomewo tutandike ne stories zaffe ez'olunaku olwaleeta ovaawo